Mu kiseera kino ekibiina kya NRM kyokka kye kikyasigaddeyo okutuuza ttabeemiruka waakyo okusobola okusonsolamu abanakikwatira bendera n'abamu ku bakulembeze b'oku ntikko ab'ekibiina kino. Ttabamiruka ono asuubirwa okubaawo ku ntandikwa y'omwezi ogujja mu kisaawe Namboole era nga wakwetabamu abakulembeze bokka abakulembera ekibiina kya NRM okwetooloola eggwanga lyonna. Mu bamu ku basuubira okwetaba mu ttabamiruka ono ye yali ssaabawandiisi waakyo John Patrick Amama Mbabazi ne mukyala we Jacqueline Amama Mbabazi wadde nga mu kiseera kino bano tebali makambugo n'ekibiina kya NRM. Mukulu Mbabazi akyali mubaka mu Parliamenti mu kaadi ya NRM era tanaagulibwako omusango, tanaasalibwa musango oba okugobebwa oba okumuwa suspension. N'olwekyo mu nkuŋŋaana zino eza NEC ezijja nga asatu nga 1 Novemba ababaka ba Parliament bonna aba NRM ng'omwotadde Mukulu Mbabazi bayitiddwa. Okusinziira ku mwogezi wa gavumenti Ofono Opondo bayisa abantu bangi okwetaba mu ttabamiruka ono okubaawo ng'abajulizi ng'ekibiina kya NRM kironda abakulembeze baakyo ng'enkola ya demokulasiya bw'egamba. Tusindise invitation eri bannaffe abakulu ab'ebibiina naddala ebibiina abalina ababaka mu Parliament abeetaba mu kabondo ke tuyita ka iPod. Tuyise abakungu